First Lady Barbie Kyagulanyi Spice Diana enkolagana bweyongedde okugumira. Mickey Wine mukazi we kwetatu ku mukono. Kabako ne mukazi amanyikidwa nga Dumuna wasizo okuba nti bagenda ko mutaki basobola okuba nti beewumuzamu. Yes, it's your boy Henry once again nga nkomera okuba nti ngamatsoka amawulire mwena abalungi abagalwa abekumira ku kutuka ko kumanyikidwa nga HK Entertainment TV era nga ngenda kuba nti nga bawa mu butelevu. Yes, First Lady amanyikidwa nga Barbie Kyagulanyi ngono mukazi wa Bobby Wine wamu ne Spice Diana enkolagana bweyongedde okubeera nti eggumira oluvannyuma lw'okuba nti Barbie Kyagulanyi avuddeyo ku mikutu gwe ogw'enjawulo ku Facebook ne ku Instagram ne Twitter n'awandika muno designs z'engoye z'ayambala ebiseera bino Spice Diana yali mabega waazo enti era omukwano gwabwe gw'omungi nnyo nekivudde oluvannyuma lw'okuba nti Spice Diana yagendako n'amukyalirako mabega kaawo naye yasalawo okubeera nti ayagala abeere nti afuuka ssenga w'abaana bano abamanyikiddwa nga Shalom n'abalala bonna abakulu omulenzi n'abasigadde bonna era ng'enkolagana yabwe yeeyongedde okuba nti eggumira era nga tulabye ebiseera bingi nga badde nga bahanga out babiri naye nga Barbie Kyagulanyi avudde n'ategeeza muno Spice Diana avaayo oluvannyuma yavuddeyo n'amwera nti naku zino amuteekamu budizayini obw'engoye obwakabi era nti yali mabega outfit ezisinga. Barbie Kyagulanyi tumumanyi nti ye mukazi akola ebintu ebyewuunyisa nti amanyi n'okutunga engoye so Spice Diana naye amwayo ka idea nasobola okubeera nti atungira ddala engoye ezakabi asobola okubeera nti naye anyuma era nga kino ekifaananyi kyadde ku mikutu gye egy'enjawulo ng'ategeeza nti Spice Diana ambeeddewo mu designs ezisinga era nga enkolagana yabwe tweyongedde okulaba nti enkolagana yabwe yo erinnya era efuuse ddala y'amaanyi era ng'ono Spice Diana amutwala kati ebiseera bino amutwala nga singa w'abaana be bonna be yazaala. Yes, ye mukazi wa Mickey Wine ngono amanyikiddwa nga Chazni Khan yavuddeyo oluvannyuma lw'ennaku eziyise mabega nasalawo okubeera nti yekwata y'omwami we Mickey Wine era nga yagikube ku mukono ogwa ddyo era n'ategeeza mbuno ye omukwano gwe ne bbaawe tegujja kuba nti gwawukanyizibwa era nga ategeeza mbuno tekyavudde ku nsonga nti lwakuba muganda wa Mickey Wine amanyikiddwa nga Bobi Wine yekuba tatu oba mukazi we Barbie Kyagulanyi yekuba tatu ku mugongo naye yagala eno ye yakijje ku mutima gwe okubeera nti nga yagala abeere nti yekuba tatu ya mwami we era nga ye nti yagikubye mu kifo kya njawulo nnyo era nti ng'agamba muno ye omukwano gwe ne bbaawe gwo gujja kuba nti tegujja kusobola kuyimirizibwa era nti baawe amwagala nnyo tata w'abaana b'embu era omukwano gwabwe gwo buli ssaawa gweyongera kuba nti gulinnya era tegujja kusobola kuyimirizibwa. Ye mwami Kabako wamu ne mukazi we amanyikiddwa nga Dumuna bano bo babadde twabali mabeka nga bali mu mpalana z'okuba nti takala bwe yali agala kuwambibwa naye mwami Kabako lunaku lw'ejjo yavuddeyo n'ategeeza mbuno ye saawa zino ali mu Taki bagenzeko mu Taki okuba nti bafunamu kalivu wamu ye ne mukazi we amanyikiddwa nga Dumuna era nti bawelkamingiddwa mu ssanyu mu Taki mu Istanbul era nga nti bagenda kuba babeerayoko mu kalivu era nti bagenda banyumirwa ku bulamu mpolampola basobole okubeera nti beewummuza ku birowoozo bibaddemu eby'amaanyi nnyo era nti bano ababiri mukwano gwabwe nagwo gulaga muno mungi nnyo era nti tubali tulano yino ezimu ku kapo eziri mu ggwanga lyaffe Uganda nga zo ziyimiridde still nga zo ziraga mbuno z'amaanyi nnyo era nga bategeeza mbuno bajja kuba nti bakomawo mu kaseera akampimpi awo mpolampola era nti bajja kuba bakomawo basobole okubeera nti batwala emirimu gyabwe mu maaso basobole okubeera nti baddamu okukola biki badde bakola naye nga kana akaseera kakwewummuzamu basobole okubeera nti bawummuza ku mitwe wamu n'okuba nti beewamu ku kaseera ng'abo ababiri abaagalana. Yes, tukusaba wena ali awo nga gwe guno omundi gw'okusooka okubeera nti kutuuka ku channel emanyikiddwa nga HK Entertainment TV tukusaba nawe beere ng'osubscribinga ng'okubona kwako ka subscribe button akali awo akamyufu osobole okubeera nti nga weekumira ku mukutu guno ogumanyikiddwa nga HK Entertainment TV era nawe wena ali awo nga banaye weekumira ku mukutu guno tukwebaza era tuli basanyufu nnyo okuba nti watusiima era nabyo kyekyoba omanya mbu tukwagala nnyo oba tuli basanyufu okuba nti otuwuliriza oba owulira amawulire gano tuba tukutuusaako. Yes, it's your boy Henry ngenda kuba naye nga mbeerekereza era nga nkugamba wena ali awo nti Mukama kuume era nti wenawe weyongere okubeera nti nga weekuuma era nga tukugamba muno tujja kuba tulagana mu mawulire agajja okuba nti gaddakawo mu maaso. Yes, ngenda kuba nga mbasibula era nga mbagamba nti bye bye, I'll see you next time, take care.